Nkubakyeyo Vincent Sseguya atemera mu gy'obukulu 33 ng'abadde yaakadda okuva mu ggwanga lya Qatar asimattukidde watono okusalibwako obusajja mukaziwe yeesuddemu akalogojjo n'amusooberera n'amusala okubula okumukutulako amaka. Desire Kisakye Nsimenta ow'emyaka 25 ye yeemuludde n'adduka oluvannyuma lw'okukola ekikolwa eky'obutemu ekyenkanidde wano. Bano batuuze ku kyalo Kirangira ekisangibwa mu Mukono Central Division mu municipali ey'e Mukono. Sseguya ekiwabu yakiguddeko ku Lwokubiri nga bukya ssaawa 10:30. Kitegeerekese nga Kisakye muwala w'omusumba Godfrey Muwanga ow'ekkanisa ya Life Ministries Christian Centre essangibwa ku 2 mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Kampala n'emirirano Patrick Onyango ategeezezza nga Kisakye bamuguddeko omusango gw'okugezaako okutta omuntu era nga bali mu kumunoonya n'ebuziizi okulaba ng'akwatibwa asobole okuvunaanibwa. Sseguya annyonnyola nti yabadde wakati mu tulo tungi yagenze okuzuukuka ng'alaba kabiite we alumye n'ogwengulu ng'amusala akambakoogi nga yagenze okwerwanako okumusindika eri ng'abulako katono okumukechulako akali enkoko. Twafunamu okusobagana emabegaka n'asuula mu sitoowa awo sitoowa eri awo kumpi Friday, Saturday, Sunday wano wennyini until ku Sunday ku Monday kumakya agenza ozuukuka nga mulaba azze abuuka bw'ati ekitanda afuluma obuliri yagenza okuddamu okutegeera nga nsaze wano wansi wano nga nsaze akambe so mu kunsala akambe nange Mukama n'annyamba ne musindika n'adduka. Sseguya tumusanze kyajja akomewo ewaka okuva mu ddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital gye yaweereddwa obujjanjabi. Ebyembi asanze ate ennyumba nga kimyanku ye mugabe nga kabiitewo Kisakye yakomyewo mu kiro n'agyera buli kimu n'akitwala okuleka ekitanda n'omufaliso ebyabunye omusaayi. Omusaayi ogwabadde gutiirika okuva mu Sseguya kumpi gwabunye buli wamu. Annyonnyodde nti yayanzeyanze ng'eno omusaayi we gumufubutukamu n'agenda akonkona mulirwana n'amuteeka ku bodaboda n'amutwala mu ddwaliro lya Mukono International erisangibwa mu Kigombya ng'eno abasawo bamugobye era bw'atyo ekiwejjowejjo ng'ali ku Mukono Church of Uganda Hospital. Mukama yannyambye neefuna amaanyi with that pain. Ngenda nengamba neiba nfa twala mu ddwaliro neiba n'anteeka ku piki n'antwala ku Mukono International Hospital ne baŋŋamba tebakusobola obulwadde bwo tebasobola kuadmitingawo try na Mirembe or dispensary awo then ngenda ku Namirembe tuuse Namirembe gye batuyambidde ne batukola ki ne batujjanja ne bantunga operation etutte essaawa nga 5 nga bankolako naye Mukama abadde wa kisa nti nsobola okwogera bulungi nsobola otambula n'ebyo byakuyiga yeri gye tuli teri kugezesebwa kujja eri kuva eri Katonda kutakola ki fwe tutasobola ku overcominga. Ategeezezza nga bw'atafunanga kusanyu lya mwana nga ne gw'abadde yeesunga okuva mu Kisakye yakizudde oluvannyuma nga kyali kiwaani kye yali amusibye. Wabula abasawo bamuwadde essuubi nti oluvannyuma lw'okuwona waakuddamu ofuna kusanyu ly'oku nsi sinakindi asobole n'okufunayo ku mwana. Mukama yannyambye nti yasaze but the major veins ezimu teyazisaze. Obulumi Mukama ampadde ekisa bwabaddewo bungi kubanga buwa akambe tosobola gamba nti tekalina bulumi akambe kotetegekedde tebatakusalinyalanyiza esikale buba bungi naye ekisa kya Mukama kibaddewo ekiri kubanga osanga singa kati nafudde omukisa gwabaddewo okukuba neebasi okufubuka ku mutima yansaze wano wansi basically ne wansi wonyini nawo watta naye Mukama yankuumye bulungi. Badde biikingana nti
omukyalo ono yakwegezaamuko ne kuwa obutwa naye ebirala nnyo. so munno kyamwagala era wanjagadde musigale nga mubeera mwena. That is impossible. Ekyo tekikyasoboka. Kitobulira ekitakyasoboka. Tetusobola kubeera ffenna kubanga omuntu ayagala okutta then kintu ki ekisinga ku ekyo obubi. Tewali ekisinga ku ekyo. Olaba ne gw'otayagala tomwagaliza kufa. Naye omuntu gwe mubadde naye emyaka 4 buli kimu mukisharinga everything. Ensonga zino wazitegezezaako ku poliisi? Yes. Tukozeeko ku poliisi, tuwandiseeko statement ku poliisi. Tukozeeko ku poliisi but tumanyi wawaali for now. Ne Sseguya tukizudde nga tayagadde kwanika nnyo buziina bwa mu kisenge, wabula tukitegedde nti entabwe yava ku bbanga lyamala ebweru w'eggwanga mu nsi y'e Qatar ng'aweereza ensimbi babeeko kye bakola omuli n'okuddabiza ennyumba z'abapangisa. Kyokka yaggwawo ekigo bwe yakomawo nga Kisakye talina na kimu kye yakola ng'ensimbi yazikolangamu bibye. Bw'era Kisakye yamulimbanga bw'ali olubuto, bwe yamugwamu n'alekerawo okusakirira atanaka, ng'eno nayo y'emu ku nsonga eyamuviiriddeko okwekyanga n'ava mu mbeera. Mubiru Kefa, Chairman, Kirangira, Cell, Guluwadi, Mukono Central Division. Naye nga babadde naye okumala ebbanga, omuvubuka ono yakomawo mu mwezi gwa January, okukomawo e Kata, naye nga gy'abadde akolera emirimu gye ng'era bakolagana bulungi ne mukyala we. Naye ndowooza bwe baakomawo, omwami kye yasanga Sseguya si kye yali asuubira, okusanga awaka n'emirimu gye yali amutuma, okulongoosa awaka ennyumba plasteringa na biki, kati kirabika awe wava obutakkaanya ne bujjanga bukula, era omukyalo ono n'addako n'ewaabwe, awaka ewaabwe, bakadde be bajja awaka ne bamukima, n'addako ewaka ewaabwe. Naye enkya ya leero abaneiba bantegeezezza nti yali akomawo ennaku nga 5 emabega omukyala, then ekiro kya leero okusinziira ku mwami bw'atugambye nga tumusanze mu ddwaliro nti avudde ku kitanda n'amubuuka bw'ati n'adda eri, kumbe anona kaso kujja kumutuusaako obulabe. Ono ye tabifuddeeko nnyo n'agenda mu maaso n'otulootwe, agenza okuwulira nga kambe ku busajja. So n'abuuka n'agezaako ndowooza omukwata era ne kamusala engalo, oyiye n'afuluma, n'adduka. Si kirungi abantu obutakkaanya, naye ate tetusobola kuziyiza butakkaanya kubaawo mu maka. Naye amagezi ge nnyinza okuwa nti obutakkaanya buba buwaddewo, at least mutuule ng'abantu ababiri nga bwe mwefuna mukkaanye. Bwe mugaana okukkaanya, at least muyiteeyo third party bwe musuubira okubatabaganya abatabaganye. Ekyo bwe kigaana mugende mu mateeka gabalamule, so si kudda ate ku muntu kumutuusaako bulabe bwenkanidde awo. Twogeddeko n'abantu ab'enjawulo omuli ne Viika wa Lutikko y'Abatukuvu Filipo n'endere ye Mukono, Reverend Edward Muyomba ayogedde ku butabanguko mu maka obweyongera buli lukya. Muyomba alaze ensonga ezisinga okubaka na luzaala ng'omuwulu amulisa ku mmere zaamenye emu ku emu, n'asaba abafumbo bwe kiba kisoboka bazeewale. Twongera okunakuwaliramu eri eggwanga lino olw'ebintu eby'enjawulo ebigenda bigwawo naddala mu maka gaffe. Obutabanguko bweyongedde nnyo mu maka era ne bijja nnyo eri eno ekkanisa kubanga ng'abaweereza ne bijja nnyo gye tuli kubanga bantu bannaffe bwe tusaba bwe tukuŋŋaana. Naye ndowooza twandyegayiridde nnyo Katonda olw'okutuwa ekisa kubanga embeera zino zizze olw'ebintu eby'enjawulo kati ebiriwo. Obwenzi bweyongedde eri abafumbo kubanga
kati n'abamu bakikolanga ne munne tafaayo bakimukosezza oba tekimukosezza. Kati obwenzi buno okweyongera abooluganda kiri kimu ku bitundu ebirese obutabanguko mu maka obungi, abantu obutayigaŋŋana kubanga eri abafumbo bangi ng'oli alemeddwa okuyiga munne n'okumutegeera. So nga ate mu bufumbo mulimu embeera y'okuyiga munno n'omanya nti ono ye munnange n'omutegeera ne weegayya Katonda okuwa ekisa okumuwanirira mu bunafu bwe nga bw'aba ali. Eriyo ebintu ebimu nga kati enkozesa y'amasimu. Amasimu nago kati kitufuukidde kizibu ky'amaanyi kubanga kati bannaffe bw'olekaawo essimu ng'atandika ogitigiinya ogenda okulaba ng'agudde ku bintu embeera eziddako kuba kulwanagana. So simanyi abafumbo baneegendereza amasimu gaabwe naye nga amasimu nakyo kifuuse kizibu ky'amaanyi eri embeera eziri maka. Ate n'ekintu ekirala abaami abakyala beemulugunya nti n'obukodo nabwo bususse n'obeera ku makya ng'ogenda kuvaawo n'oleka singisa 50 awaka kyokka 50 oyagalodde nga bakamudde akatunda bakufumbidde ennyama kyokka gw'odde olweggulo oluusi otamidde onywedde namuuko munnaffe namunno ne yeebuuza naye sente zino zaalika ye ne gyasanyukira ng'embeera ziri awo. So bintu bingi nnyo ebituleetedde obuzibu. Ate n'abakyala abamu okuwuliriza eŋŋambo ez'enjawulo, abakyala munonooza nnyo n'okuwuliriza eŋŋambo n'okuŋŋaanya buli kimu. So bituleetedde obuzibu bungi naye nga nsaba abafumbo Mukama atuwa ekisa ekyokuyiga nga ate n'abazadde okuwaayo omuwendo gw'okubuulirira abaana omwana agende okuyingira obufumbo ng'amanyi nti ayingidde buvunaanyizibwa omuli n'ebisoomooza. Naye kiswaza nnyo okulya nga kati tutandise kwetemula. Awadde abaagalana amagezi bwe baba bafunye obutakkaanya okusooka buli omu yeesonyiwe munne nga ne bwe kiba kyetaagisa omu okuva ewaka abeeko gy'alaga kikolebwe. Ekikolwa kino ekyabafumbo okulwanagana oli nayagala n'okusala munne oba okumufiiriza obulamu tukivumiryange kanisa tyatisinga obusungu oba obukukutte. Munno sooka omwesonyiwodde ebbali osanga embeera bw'ebanga ekkakkana musobola okuddamu ne mwesootinga, naye embeera y'obutemu ng'ekikolwa ekyakoleddwa mu Kirangira tetuyinza kumanya ku njuyi zombi ani yabadde omukyamu oba munnaffe kyamunyiizizza ennyo okutuuka okukola ekyo kyabadde kiki kuba tetumanyi nnyo bya mu kisenge biri bya maka g'abali, naye ng'ekikolwa ekituuka n'okutemulagana abooluganda si kituufu era si kirungi. Tulowooza embeera bwe beetabuse munno sooka omwesonyiwemuuko obusungu bumala okukka kubanga ogenda kumutemula ate naawe bakusibe nga gw'otemudde ali eri ate naawe obulamu bwo bufiiriddwa oli mukomera. Saba Mukama atuwa ekisa ekyokukkakkana naye nga obutemu oba okulwanagana mu maka tetukiwagira era si kituufu. N'abamu ku bannamukono abalala bawadde endowooza zaabwe ku nsonga y'abafumbo eno gye bategeezezza nti ebadde teyeetaaga kutuusa mukazi kukola kino. Ssentebe w'obusiraamu Mukono era omusajja omufumbo aludde mu bufumbo emyaka 25. Ku nsonga ya munnaffe oyo yafunye obuzibu ne mu kukyala we kiyinzika okuba abafumbo tubakubiriza batandike okugabanya emikwano mu bwenkanya ate bafune ne bakansala. Abakyala ebiseera ebisinga obutakkaanya bugenda bukula nga buva kubanga tewaliwo asobola kukwata ku kizibu ekyo. Kirabika ekizibu wabadde omukyalo alaba nga solution yakumuggyako obusajja naye ate ekintu eky'obulabe ennyo kubiriza abafumbo mwenna gye muli ebufuna obutakkaanya mugendeeko mu basenga bakojja tuddeyo ku nnono kubanga buli muntu eyazaalibwa mu nsi muno ayina gy'asibuka. Zanze ku lwange nze akijupa kyema n'omuzikiti guno gwe Mukono. Ndoza ebintu by'obufumbo bino biragagumiikiriza muba nga temufunye nga temukkaanya sikomera tosobola kusala kati mwana muwala kujjako nga tiyabuulirirwa baba nga temukkiriziganyizza awo tokwatawo kitegedde muleke mwawukana ofune ki Mukama asobola kubanga akutasa butaasa tono yakusibyeko embeera embi obanga ovuddeyo nodde walala nofuna embeera ennungi. Nze nkubiriza abavubuka tetumutuuka kunyiga kutuukaawo mubeerenga ne basenga abamwe abababulira ne bakojja abamwe ekikola ekyo kyakoze nkivumirira abawala baliko kiddamu okikola kubanga otakkaanya mudde mu bakadde bammwe oba mikwano gyammwe mubenga babasootinga ekintu ekyo baliko kikola kubanga abawala etemu mu ggwanga. Kyavuke bujjo era kibi nnyo abakyala beddemu bamanye ekitabeera bw'omu obanga bujja bwe mukozesezza ebyo
ajja kwejjusa okutuusa kunaku olw'oluvannyuma kati bw'aliba nga mwana we gwe bakikola kyokola kikiddamu oluvannyuma waliba mwana we nga bakikoze alisikiri musanyusa abafumbo olowooza bandikoze batya okwewala ensonga ng'ezo tulina ebintu bibiri omuntu alina kusirika nakumanya bwafuga bintu ekyo kyokka kijja okwanguka obusungu mu bufumbo obusungu mu bufumbo bwetaaga nnyo okukendeeza n'omanya wawe otandikira n'owawe okoma kubanga oluusi abo bafumba n'abaana babajja baabwe mutamu namuteeka bunagaliga tamufumbe naye gwafumba naye yafuna lubuto naye nga bazawazaali walibeera abeeyisa batyo banaafuna empeera mu ggulu tebagenda kufuna mpeera niwoliba bakola bati haramu tebakiriiwo oba mukatuliki oba protestant oba musiraamu tebalina jjana kubanga kikolwa kyabwe temu nnyo okay taata